Bano be bamu ku bakulembeze mu divisioni y'e Kawempe nga balambula enguudo n'emyala ebikoleddwa n'ebyo ebitannakolebwa mu bitundu eby'enjawulo. Bano nga bakulembeddwamu meeya w'e Kawempe Emmanuel Sserunjogi balambudde enguudo okubadde olwa Jekana ne Nanfumbambi ze bagamba nti zaalemesebwa okukolebwa olw'abantu ssekinnoomu. Tufuna omukisa World Bank ngenda neetuwa ssente ez'okukola enguudo ate bannannyini mataka ne bagaana. Tufunamu okutaataaganyizibwa olw'ekyo. Era tubalambuza bassentebe abantu abagaanyi era n'abagaanyi ne tubalaga biki bye bafuna bafiirwa bw'obanga abantu baabamu bagaanye okukkiriza okuyisaawo oluguudo mu bitundu byabwe nga batuwa right of way ze fuuti 3 fuuti 4 oluguudo olwo teruggwa ng'ezimu ze mulabye ezitawedde olw'ensonga y'okubeera nga abaliko tebakkiriza. Okusinziira ku bano enteekateeka z'okuzimba enguudo nnyingi zizze nga teziriiko kuliyirira bantu ne wabaawo abaziremesa newankubadde ng'abamu baba bazaaniriza. Omuntu omu bw'ati kasita avaayo we mutuula ne mukaanya omu n'avaayo n'agamba takkaanyiza na kigenda maaso oba ng'alina bye yeekukisizaako byonna definitely enkulaakulana ne bategenda kujja mu kitundu. Tukiriza tugande ffenna bannayuganda nzikiriza nti twetaaga enkulaakulana. Amakubo gano ge tukola agasinga tetulina ssente za kuliyirira. Tudipendinga ku goodwill y'abantu abo batuuze ne bakkiriza ne batuwa ettaka lyabwe ne tuba nga tusobola okuyisaawo oluguudo. Kino bagamba kiziŋŋamizza ebyenkulaakulana mu bitundu ebimu. Kitegeeza nti agaanye pulojekiti okuyita ewuwe aba alemesezza pulojekiti eyo okutambula era tetulina ddagala ddala lyonna. Era wajja kusigala bwe watyo. Kyokka newankubadde guli gutyo bagamba nti baliko we batuuse mu buweereza bwabwe naddala ku nsonga y'enguudo n'emyala. Omujjuzo gw'amazzi ogusinga gwonna ogwatwalanga obutaasa emifaliso n'ebirala nga ekizibu kya mwala guno. Omwala guno gwali mufunda ne tulwana ne tukutaka ku project eya KIDIP ne gutandikibwako mu project development plan yasooka ey'emyaka 5 giri ne gutaggwa naye kati we guli wagibwako engalo. Bano era balaze obwennyamivu olw'abantu abakyagenda mu maaso n'okuyiwa kasasiro mu myala ekigiviirako okuzibikira amazzi ne gasaasaanira mu mayumba g'abantu. Oli n'aleeta ekikutiya kya kasasiro n'akisuula awo mu mwala ate atasuula kasasiro omugizo gw'amazzi bwe gujja ate guyingira mu nnyumba ye. Kyokka bagamba nti bakusigala nga basomesa abantu obulabe obuli mu kumansa kasasiro. Kutegeka emisomo egiri mass sensitization mu bitundu byaffe abantu bonna tubasomesa obulabe bw'okusuulasula ebisasiro tubateeketeeke then tulabe ekyo kigenda. Bagamba nti okulambula ebitundu eby'enjawulo kibayambye okuzuula obunafu we buli basobole okutereeza awasobye. Ekifo nkituuseeko ne ndaba ekikoleddwa n'ebyo bitannaba kukolebwa nabyo nga tujja kubituuka kuba tutegedde embeera gye bikola ki. Oluvannyuma lwa Paalamenti okuyisa embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 gavumenti ez'ebitundu nazo ziri mu keetalo okulaba nga ziteekateeka bye zinaakolera abantu omwaka gw'ebyensimbi guno. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.